Enkalu eyabadde ku Palamenti olunaku olw'eggulo nga abasirikale balwanagana n'ababaka abakyala 11 ku Wankaaki yasiikudde bannayuganda bangi emmeeme. Ababaka abalala okuli Richard Sebamala owa Bukoto Central ne Eby'Okutulugunya owa Kasiro County nabo bavumiridde effujjo eryakoleddwa ku babaka abakyala. N'okwata omutwe gw'omubaka n'ogukuba ku kabangali n'okwata omubaka n'omuteeka mu bbanga omubaka omukyala gomesi ne ziggwera. Bano bakubye ebitule mu misango poliisi gyegamba nti egudde ku babaka kubanga eryanyi lyatadde ku bakyala bane 11 lyasookeredde. But first of all, what law had they broken? Because the previous day, these honorable members of parliament had delivered a petition to the speaker and informed the speaker that the following day we are going to walk and peacefully and deliver this petition to the Minister of Internal Affairs. Yakoze ekintu kino bonna abakikoze n'ogattako n'eyatuye odo okukwata ababaka n'ogattako buntu tugenda bafiirako. Kati leero bw'abadde asisinkanye bannamateeka abeegattira mu kibiina kya Uganda Law Society ku Bulange Mmengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga avumiridde enneeyisa y'abapoliisi bano n'engeri gye baakuttemu ababaka. Katikkiro agambye nti ekyakoleddwa kibi nnyo eri eggwanga okusinziira ku kitiibwa ky'omukyala buli omu kyamanyi. Ng'oyinza okugamba nti bakondo era nvumirira nnyo ekikolwa eky'okutyoboola abakazi naddala nga bakwatibwa. Eggwanga obuntu bulamu bwalyo bupimirwa ku ngeri gye liyisaamu abakazi. Abakazi balina okuyisibwa mu ngeri ey'enjawulo kuba be bannakazadde. Asabye pulezidenti okusitukiramu. Mu mateeka ne mu ssemateeka pulezidenti yaduumira bonna abalina ebyokulwanyisa mu Uganda. Twagala naye aveeyo ayogere. Twagala kutyoboola bannyaffe bwe tutyo ne tusirika. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.